Enteekateeka eno okukolebwa ng'omu ku abo abavuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda National Chamber of Commerce and Industry, Andrew Lugasira ali mu kitundu kino ekya Busoga Region okufuna ebirowoozo by'abasuubuzi b'oludda olwo. Okusinziira ku basuubuzi mu Busoga bategeezezza nga bwe bataganyuddwa mu kitongole kino era tebalaba nsonga lwaki betaba mu kulonda omukulembeze waakyo nga ssentebe w'abasuubuzi bano David Wanansi bw'annyonnyola. Pasente eri wano bw'obuuza buli omu ati Chamber ekafiikaasi. Now, bw'oboze ng'ogenda kusomesa what Chamber is, kyekisinga obukulu era kyekiri okubula abantu. Twagala okunnyonnyole Chamber kyeri, Chamber kyekolera abasuubuzi era Chamber kyeyamba abasuubuzi. From that, tujja kulaba whom to blame, where to blame, and what to blame. But as for now, no one should be blamed kuba definition. Bano bagamba nti bukyabalonda Pulezidenti wa Uganda National Chamber of Commerce and Industry tebamulabangako wadde okumuwuliza nga kati kibeewuunyisizza nti ate baagala buwagizi kuddamu kumulonda. Dear members, as Uganda and entire Busoga Great, we normally call ourselves the Busoga Great, we cover the biggest population in Uganda. But we normally get peanuts from the government. I think I never said they were doing. Abamu ku basuubuzi beekandaze ne bafuluma olukiiko nga bagamba nti babamalira biseera. Ekisooka singa tuba tukutalira obukulembeze enkiiko daife endakomanga ku AGM nga we ndibayire ekyokubiri weno ojja kwetanga abatali bamemba who don't subscribe kuba AGM yali ekambala nga nkindi bulungi who are the people who are supposed to attend that meeting. I was not invited, but reaching there I found other people. They are not even members of the chambers, but they are going to get facilitation from the chamber. Okusinziira ku Lugasira yeegwanyiza ekifo kino agamba nti ebyo naye by'ebizibu byazze okukolako kubanga naye bimulumidde ebbanga nga bulijjo kaakano akaseera abadde akalinze. Ekisooka ku strengtheninga chamber leadership yaffe ne structures zaffe ku district ne mu secretariat. Ekyokubiri okukula membership yaffe ntono nnyo ate ya wansi nnyo. Olaba amawanga malala agali developed chamber of commerce zaabwe zina members bangi. Ekyokusatu okulaba nti to developing a business ne entrepreneurship, enterprise development mu chamber, to sharing information, tuyamba abantu ne bagenda mu trips ne bayiga engeri abantu gye bakola business. Ekyokuna tulinkinga aba business people baffe, business persons baffe ne chambers endala ne tukola partnerships ne ba investors. Ekyokutaano to supporting a government programs. Haji Kalifani Isiko ng'ono ssentebe w'ekitongole kino ki Uganda National Chamber of Commerce and Industry naye anenyezza nnyo obukulembeze obubaddeko nti bwe buvuddeko embeera eno yonna naddala ebonyaabonya abasuubuzi mu ggwanga. Obuzibu bwe tuli nabwo nga ife mu districts kankobe nga nze district ey'Ebugiri kwegamba obusuubuzi ezira kintu kitambula olw'obukulembeze bwe tuli nabwo oba oli awo mu region ekintu ekifa igulu tikituuka wansi tuzira kuku mukutu gwe tubikizaamu tuzira kuku idoboozi lyalalala. Olukiiko luno lwetabiddwamu abantu bangi okuli RDC ne DISO ba disitulikiti y'e Iganga.